okusiiba kirungi ne bakwata okusiiba kwabwe ne bakaekolo ne basala ne batawaaza ne beesibanga ku mutwe sagala bakunamyo nanawe bw'oyogera omusiraamu ateekwa kuwasana zenina n'omwogira alirimba tanyo wallahi bwe ndiba nfunye ensimbi mu ssawo tesikwa abagamba mbamaani kababeeremu nzikiriza nti omusiraamu omulungi mu sseeno yoyeyeyisa obulungi walayiyamu twalondebwayo ng'ekibiina kya nabbi muhammadi okusasira n'emirembe ebyo gyali oyo twalondebwayo okusomesa n'okubeeranga ekyokulabira eri bannaffe abakristo tukimanyi nti bagawolayi naawe n'okimanyi kisheka okugyewo okusoma kutuwa awo watoyina nkoko y'evumbi atwala luwombo lulamba ze nakola piika walayi neewuunya kasumba asheeka munana enkoko kumi n'omukaaga neneebuuza naye kasumba enababali ikkiriza nti omutima gwo omulungi eyo ya allah gwenka bwalitwala tegugenda nagwange mu maaso ga allah alamula omuntu bw'omwati yigiriza nnyo ekirungi ate naawe okikole bangi muli eyo kuyirimuza mwefu mutudde abange ng'amayumba kugatudde ettaka lyosi lyammwe baganda bammwe bafa mu lutalo kirana mu muganga mwabasikande mubasenda abasinga mwasanja gamba muze kutunga era musimbye omu agenda muganda we yafa yenga tomwogerako batabani be bali ku sitiiti beerira amaluma bababo basoma bagenda dubayi kuno kuwummulamu oli w'amaanyi otambula vimba bawenda njuzu oba wasimalako oba neddeiro likwata kuggwe yenze nasonde yayigo saala n'okuwa ekitiibwa enfuna muse eyagala situyitikeeri tambula mugwayi n'amasawa neragamba niwakabindi n'abakyala nzadde n'abaana basoma bulungi bamanya ddiini ninabulekake indiwakabize sikuyeba walayi ya mungu omutabani yakkiriza aweereze allah alimumbira ali eyekati nibanage nonyonyiwakalimanye bulungi ebintisa allah insaddaka saala mpaayo siba n'ekisibo emakagenda bazimbadde z'ogerere kuba yamumulasizaagala walayi ya mungu njagala yange gyeyakutte muntu yo zange engenda kanzimbe kukaba nampaayo sente tambadde ow'ekitiibwa allah omusaasizi so si kwesongadde sewajja kubaali ya muto baagaliza nnyo okuba obulungi yenzera akasumba ery'obwereere ery'omubishawe mukolenge ebyammwe okulumba gundi mwana wattu tereza omutima gwo era obatonye kale mu nkyawe kubanga bwanjagala abanjagala abasiga bakimanyirize kasumba nabatalwana ateera tayenda kubanga mutuufu otukuzaga nnyo omwoyo n'otya katonda webazeeya allah abakumye ate olulala njagala nkomaawo baana battu kubanga oluyimba lubeera oluyimba lukomaawo naye ate omuntu lisigalawo ekiseera kyonna kale musabire nnyo Sulaimani Mayanja kabiiti ne kabimbibwako ye yakatandika mu kayimba ke bwe yali alumba naye bamulumba bamufutya baaliwo mu kiseera ekyo naye nze muweyo ekitiibwa mufuti mubajje ne muhammadi galabuzi naye era nkimuwa omuhamuzi mulandira ekitiibwa wallahi n'abali ku kasozi kubbirali ekalibawo ekitiibwa buli omu waali wewe ekitiibwa nawe bajjajjibwa Thank you.
Kayimba mwana wattu Haruna akikoze Kinonye Julie Kasana Olayefu Kone Mukula Abina Mungu Namugaga Netango Khalifa Mugambe Sulaimani Inasumba Kakonde Kayimba Akachigoroba Kulimba Kefitina Mbinyo Kakusanye Nyaja kusiteji Haruna Amundu Nulu Kayimba Kefitina Mbinyo Mchamu Esinga Nobusinga Akambe Abana Bakabdiwa Kayimba Atetera Biriko Jagala nnyo naye nagenda kwa obupaki nkadde emanju wa FM Studios abamu temubimanyi temwaliwo Imam n'ayogera n'agamba nti bw'oba okola ekibi noonya akabenje akali ebbali nagamba nze okulokoka mutabani wa Imam ndokoke ako kabenje kanene kyokka tewendya emmere twakeeranga mu California Bar and Restaurant Room Street mwabanga mu mukazi wata Fiona Mukasa ne Hope Mukasa bakola lunch hour sawa 4 mpaka saa 8 ne mugenda yino baka blasa atayina wa munno nga fe batuwa matugenda ku street na tulya okitegeera ne kakati ngato olweggulo tugenda wana mutebi ogwo mulabo wali bate yali akolera awo kukigenda mu CBS ku mango nga bawe mugenda munjiri nga mulya ekiro nga tugenda Pastor Tom nga tuyiga Bible nabera nga mu church sikuba ntenda Yesu funa ekyokulya okusinga ogenda okubba kati ne Allah nansasira nenjiga Bible nenjimanya mulimu byogerako nga birungi wabula ekisinga bulungi nagaana okwatula Yesu nengamba nze okwatula Yesu. Let me try another part, the third part of the kind omuzungu kyayita interview kitegeeza okuzuula ekitundu ekyokusatu ku koyini zuula ekitundu ekyokusatu singa sirina mukono bamagulu nandibadde naki nenzuula nengamba nedda kanyindi mbaaka miliyoni bwento nenumbewo omulangira Ssuuna nangamba bayogera asobola okuyimba nenyimba akayimba bakayita oli mulungi mwana mwala gwenyabo nange ne bebaata. That was 2007 mwezi gwali gwa 10 nengamba nja kubalula bwe nakuba mwezi gwa Ramadhani ketambuza kokka nengamba kati nakunywera wanavuma avume ajerege Allah ampadde kino siriva mu kuyimba siriba sirinyaga siribyazamanya sigenda kulwanyisa muntu yenna atanwanyisa. Even though you a mufti, I'm ready and I'm here not fighting with you but togenda kwisegula. Nze Kasumba Abdulrashid Swahabu wa Kabaka anjagala gwenjagala tanjagala nze Katonda genda mukaza simu manyi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aganye smart care okumuola anju jamukwanjule ensi bwe yatulemerera ndina katono singane bannaffe bakalifa lwanga batuyamba naye mululu olunsibaina mungi no yanjula Kasumba wa bbala ono smart care nkulabye omulundi ogusokete ddala nze Swahaba Kasumba naye ate nenkwanjula ku stage because olabika nsinga kwa bukulu naye nkusinga okumanya ensene kubanze nabeera mbabbi nga goli mu bantu balamu mukama byange. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Buli ali wano onangambye smart bagamba mbwa amatali pete tugamanyi kale kona kayimba kono obugalo oyinza owanika omukono bwoti naye nga si gwange tompana wana suuta Katonda yagamba yeye kagulumizibwa era okusuutwa tondyekadyeka ongamba amazima oli muganda wange era nange bwente nkwagala nnyo ulira sheke mubajje sheke mwagale Katonda muve mukulwana n'okusuuta nti ate n'abasinga ayagala ssente ayagala Katonda ffenna tutegeera ya Allah ali omu atumanyi era nga mu maaso ge tuliyagala oyo gwe tuwulitedda nze gwe suutasuuta gwe ngulumiza kikole bw'otyo Swahaba Kasumba ne bw'otampaana beeruweero nga bampalukiya abekasanga akabula maido sako ne kanungo tambula bwetyo esasa tukati mazo zitabala pasipoti yajjula ze yatandika oluvannyuma ennyo
enyene empya eri mu Japan eri mu America mama gye bafukamira okusaba n'ennyo bagenze ne ku malogo nyambala golodi kuba Katonda mpadde baganda bange oli muganda wange Abdul Sheikh Haruna Smartike ndibagala nnyo bakikola basaako ne Rumansi muli baganda bange abatuwagira Haruna Abdul the current elected chairman Kaswida Nasheed and Matali Association of Uganda. Ekibiina kyaffe kikuŋŋaanya buli mukubi w'amataali gy'oli. Laba Haruna Abdul ajja kuleeta ekibiina kyaffe okusinga abavubuka.